Enkya ya leero abayizi ku ssetendekero w'e Makerere bakedde kwegugunga nga bawakanya ekyabakulira ssetendekero eno okuyita mulukujukuju okubongeza ebisale okujaawo kw'emmere eri abayizi abali ku gavumenti awmu nokuyimirizza okusoma okwakawungeezi. Bano ababadde bakulembeddwamu omukulembeze waabwe Papa Were Salim bagumidde enkuba ekedde okufudemba ne beekalakasa nga bagamba nti basobola kuganya bakulu bano okufuula Makerere amaka gaabwe gye basalawo ensonga nga tebalina gwe beebuuzizzaako. Bagala kumekula sure nti obuzi baziprimatizinga baziwa private omwana w'omwana zokka wasobola okusula nga talina kitasasudde sente nyingi okujjawo mmere ku university ng'omwana bamuwa 10 omwana tasobola kulya breakfast lunch ne supper ate ffe ekisinga otunyiiza abo vice chancellor basomera wano vice chancellor nawange yali mu mico ng'ebintu bitambula bulungi ng'era alya bulungi. Where are you going to get that food of 4,000? Either we must be consulted, we have our student leadership, it has reached out the administration is very reluctant. We are here to create our voices. Yo poliisi ekkakkanya obujagalalo ebaanukuza tiya gas okuba amasasi mu bbanga awamu n'okwegoba n'abayizi bano abadde tebasalikako musale. Era okwakkana ng'ekutte abayizi abasoba mu 9 beegamba nti be bakuliddemu okwekalakaasa kuno nga n'omukulembeze waabwe temutalizza. You are failing to command now. Yes. Take me. If you are not taking me, then leave me. I go and upload my work. No, I'm not stubborn. You are arresting me for no reason. No, you are arresting me for no reason. Isaac Sente za kwagala omukubiriza w'olukiiko lw'abayizi olw'okuntikko Guild Council agamba nti ekireeta obwediimo obw'engeri eno mu Makerere be bakulembeze ba ssetendekero eno okutuula ne basalawo ku bintu bye bamanyidde ddala obulungi nti binyiga abayizi butereevu nga tebabeebuuzizzaako. Eno tetukkiriziganya nayo ffe ng'abayizi era abantu abakulira abayizi tetunnasalawo okugaana okutuula n'administration kulaba nga tugonjoola embeera eriwo lwakuba kye twagala era kye tusaba kini tulina okutuula ku mmeeza ng'enjuyi zonna zenkanankana. Kinajjukira nti ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde Vice Chancellor w'e Makerere omukenkufu Barnabas Nawangwe yasinziira musomo gw'ebyenfuna n'ategeeza nti tajja kukkiriza kwekalakaasa bwe kuti ebbanga ly'anaamala ng'omukulembeze wa ssetendekero eno era n'akubiriza abayivu bano okukuuma empisa. No more hooliganism at Makerere University. You young people whom we are training here at Makerere, you are our future. You are our hope. You are the only hope which is going to make our people become equal members of society like anybody else in the world. Kino kinaasoboka ku ngeri abayizi gye beewereramu enfuga ye Stephen Mayombwe Mugano Nawali e Makerere.